abalindirizi ba Mukama waffe bassebo ne bannyabo mwasuze mutya, abalwadde abalumizibwa mu mbeera yonna, n'oyo afiiriddwa oba na buli muntu yonna alina embeera gy'ayitamu etasanyusa, njagala kugamba Mukama ali ku luuyi lwo. Wano we nkusabira toggwamu maanyi okumukoowolanga, kubanga yatusuubiza nti ye kyekiddukiro kyaffe. Nga bulijjo enera y'essaawa mwe tuwuliriza engeri Katonda gy'akolamu omulimu gwe ogw'okubuulira enjiri eri abo abatannaba mutegeera, nga n'olwaleero ennaku z'omwezi nga 3 Ogwokutaano 2025 omulimu gwaffe guvudde mu ggwanga era Thailand, nga era guliko omutwe ogugamba olugendo oluwanvu eri Katonda, ekitundu ekisooka. Gukwata ku mwana omulenzi omuto ayitibwa Pada. Awo olwatuuka omulenzi omutono Pada ow'emyaka 12 yayinanga okwemulugunya era nga takitegeera lwaki baaba we yali ayabulidde eddiini yaabwe eyawaka mwe baakulira, neegatta ku kidiini jiini ek'ekkanisa y'aba Seventh Day Advent abasangibwa mu Thailand. Yamubuuzanga nnyo, baaba, lwaki ddala ddala wafuuka omu Seventh Day? Luno muganda we yasobola okumuddamu n'amugamba, oyagala okutegeera nti lwaki ndi mu Seventh Day? Kwe kyanguuko obere nange ewaka wange ojja kulaba lwaki nafuuka omu Seventh Day. Kigambibwa nti omulenzi omuto ono Pada ye yali omuggalanda mu maka gaabwe, era taata w'abaana bano yafa bambi nga bakyali bato. Pada yali wa just myezi 3 gyokka. Taata okugenda okufa yalekera maama waabwe abaana 6 nga ne Morajo ye yali omukulu. Pada gwabuuza ebibuuzo ebyo yafuuka omu Seventh Day Adventist, era olw'okuba Morajo ye yali omukulu omuggulanda, taata nga amaze okufa yatandikirawo obuvunaanyizibwa obw'okulabirira maama waabwe ne batoobe. Kino nno maama kyamusanyusa bwe yalaba mutabani we bambi omukulu Morajo nga mwetegefu okubalabirira wamu n'omwana omuto gwe baali balaseewo Pada yali ow'emyezi 3. Newankubadde nga Pada ye yali omuto, bagamba nti Morajo ye yali asingako ku Pada emyaka 11 gyokka. That means that omulenzi ono yalina emyaka nga 14. Kale Morajo mukulu wa Pada bwe bimulema ebyokusoma yalina okutandika okunoonya ebyokukola okulabirira ab'omu maka gaabwe, era kino kyamuleetera okuwasa bambi ng'akyali mwana muto, era nga ne wensomera omulimu guno mukulu wa Pada Morajo alina abaana 3 ab'obulenzi. Pada omuggalanda agamba nti ekintu ekyasinga okumwewuunyisa, alina ebintu byerabanga mu maka ga muganda we mukulu we Morajo. Kye yasooka okulaba, yagenda okulaba nga mukulu we mu maka ge munnange nti tebalya nnyama ya mbizzi, tebalyanga misota, mmese, nti era baali baawukanira ddala ku bantu bonna abaali babeera mu nsozi eyo gye baabeeranga mu Thailand. Lwaki? Kubanga abantu bano ab'omu nsozi gye baabeeranga abasinga bambi baalinga bankuseere, ng'era balya kintu kyonna kye baba bafunye. Pada agamba nti bambi ekyasingida ddala n'ekirala nti newankubadde ku kyalo bonna baali bankuseere ne baabawe n'ab'omu maka ge bambi tebaali bagagga, naye tebaalyanga buli kibayita mu maaso, wabula baalyanga ebyo byokka, emmere ennongoofu. Era wano nti mukulu we Morajo yayogera nti Bayibuli tekkiriza bantu kulya mmere etali nnongoofu, okugeza eyo ennyama y'embizzi, simanya misota, mmese, byonna si birongoofu era tebikkirizibwa kulya mwana wa muntu, tebikkirizibwa kuliibwa mwana wa muntu. Pada agamba bw'alaba ebintu ng'ebyo, kale sande emu
yagendako ayambeko muganda we mu nnimiro ze. Lwaki? Anti yali agenze abeereko naye gy'alabira ebyo byatandise okulaba. Padda agamba weewaawo baaba we yali mukozi mulungi mu kukola, ng'atandika Sande n'akomekkereza Friday. Padda agamba Saturday tewaabanga kugenda mu nnimiro wadde okukola omulimu gwonna. Wabula ebyembi nti ate baaba we yamuzuukusanga kumpi ssaawa 11 ng'obudde bukya, awo ng'obudde busaasaana. Lwaki amuzuukusa? Yamugambanga nti Padda zuukuka, ssaawa yakuzuukuka tweteeketeeke tugende ku kkanisa. Kino nno tekyasanyusa Padda. Essaawa eyo yali yakunyumirwa kuwoomerwa tulo, mugitegeera. Naye olw'okuba yali abeera wa baaba we teyamutenguwanga, kyamwetangisanga okumuwulirizanga. Padda agamba munnange ng'azuukuka nga yeetaba ku baamuŋŋanda baamu maka ng'otulo tukyamuliko. Mangu awo nga bafunayo kye balyayo ekisaamusaamu ng'omuceere n'ebivaavava baabiryanga nnyo ku makyoko. Padda agamba ekirala ate ekyamwewuunyisa nakyo, mukyala wa baaba we yakolanga buli kintu kyonna ennaku zonna. Friday egenda okutuuka nga takyalina wadde n'omulimu gwonna gwakyakola. Kale ku Ssabbiiti olwo ku makya nga bamaze okulya kintu kyonna kye balidde, Padda agamba yayambala era n'awerekerako ab'omu maka eno baaba we okugenda ku kkanisa. Padda agamba bannange tibaatambulanga olugendo lwa mayiro 8 oba kilomita 13 okutuuka ku kkanisa eyali ebaliraanye. Ate n'ekirala tebalinawo omuadiventi yenna eyali ali mu kitundu kyabwe. Agamba timukutambula okugenda ku kkanisa baakolanga bwe bati. Mukulu we yaweekanga mutabani waabwe omu ku mugongo n'amusiba bulungi ekimyu, wammwe ne batandika okutambula. Ne mukyala we n'akola bw'atyo, naye n'aweeka omuto omulala. Kaakati nze nno ne nkwata omulenzi waabwe yali omukulu ku mukono ne tutandika okutambula. Anti yali agenze mu maka ga mukulu we alabe lwaki yafuuka omusevenizidde. Padda agamba okutuuka ku kkanisa amaka gano agalina bammemba 6 baatambuliranga ssaawa 3 okutuuka ku kkanisa. Bayambukanga ensozi, anti amakubo gye gaayitanga baayitanga emabbali w'amasamba g'omuceere, baali balimi ba muceere. Tebaakomaawo baayitanga n'emabbali w'emigga basaliikiriza. Tinno awo nno ne balyoka batuuka ku kkanisa ya Seventh Day Adventist mu budde obw'essomero lya Ssabbiiti. Ampuliriza, otuuka ssaawa mmeka ku ssomero lya Ssabbiiti? Onna n'ekidduka. Bannange musango okugenda okutusaliriza bannange, mujjukire essomero lya Ssabbiiti gwe mutima gw'ekkanisa. Gwatuuka leeti oba nange ddala olina omutima gw'ekkanisa. Muwulirize omwami ono mulujjo n'ab'omumaka ge baatambula mayiro 8 okutuuka ku kkanisa, kyokka yatatuukanga ku kkanisa mu ssaawa eza Sabbath school. Kitegeeza yayina omutima gw'ekkanisa weekebere, so nga kyekutuusa ku kyaki beliti tudde ku mulimu. Padda agamba ng'atuuse ku kkanisa omusumba w'Abadiventi yayinayo abawala 3 abali mu myaka gye. Abawala bano baasunanga endingidi wamma nga kwe basse n'okuyimba ennyimba eza Yesu. Era agamba nti okusinza kwe okwasooka yanyumirwa okusinza, wamma n'agattako n'ekyemisana ekyaliibwa omwali oluvuuta lw'ensujju nga ne yali alufumbye yali mukyala musumba. Wanaagamba Ssabbiiti eyali eddako teyayagala kyakumuzuukusa nate ssaawa 11, ye mwennyini yeezuukulisizaawo nga teyeekaanyiza na lugendo lwe baali batambudde okutuuka ku kkanisa.
agamba nti buli yatuukanga ku kkanisa newankubadde baali batambudde ng'olugendo oluwanvu yafunanga essanyu mu mutima gwe. Yanyumirwanga okuyimba n'emmere. Bannange emmere muwa abantu emmere ku Ssabbiiti. Era agamba bwe kityo bwe kyabanga buli Ssabbiiti teyaddamu kumuzuukusa. Ekitundu kyaffe ekisooka kigenda kukoma wano era nkusaba tosubwa ekitundu ekyokubiri Ssabbiiti ejja. Mukwano nkusaba teweerabira kuteekamu kirabo kya 13 awo daasa awo. Kigenda kuyamba okulangira amawulire ag'okujja kwa Yesu okusembedde mu Thailand n'okwetooloola ensi yonna. God bless you.